Abawangalira mu kibuga Masaka naddala bazimba nga tebagoberedde mateeka bubakeeredde anti ebizimbe byabwe byonna byakumenyebwa. Kati olwaleero abakwasisa amateeka mu kibuga Masaka basibye balambula ebizimbe byonna ebyazimbibwa nga tebiri mu mateeka mu bitundu bya Kijambwemi, Kyabakuza n'Ennyendo nga kw'otadde ne mu kibuga wakati ku luguudo lwa Kampala Road, Eileen Street ne Edward Avenue. Obwedda buli kizimbe ekirina okumenyebwa baleka bataddeko laama. Kino bakikoze wakati mu kuteekesa mu nkola etteeka erirungamya okuzimba Rebuilding Control Amendment Act 2026. Physical planning that section is two. Gazetted the entire country as a planning area. Tegwanga yonna byateekebwa okubeera nga biteekebwa kataba. William Muwanguzi akulembeddemu enteekateeka eno alabudde abalina ebizimbe byonna ebiteereddwako laama okubyamuka nga bukyali. Ono agamba nti waliwo abakyusa pulaani ezaabaweebwa bo ne basalawo okuzimba bye baagala nabo ku mulundi guno ne bano tebagenda kutalizibwa. Twabawa pulaani ne bazoolutalinga ne bazikyusakyusa okumanyi. Ne bagenda nga bapaatiikamu containers obutali ku pulaani ya bizimbe bye baabawa. Abasuubuzi ne bannannyini bizimbe kw'ossa ne kiosks bakanze kwewozaako naye nga buteerere. Tekulina muntu watulagira nsaba kaperanda we Bo ababadde batundira ku mbalaza z'ebizimbe nabo balagiddwa okuzaamuka mu mangu n'abamu ne balagirwa okuyingiza ebyamaguzi byabwe munda mu maduuka gaabwe. Faizo Sebuggwawo omu ku bakulembeze b'ekibuga Masaka ko n'abasuubuzi bakombye kwerima nga bwe batagenda kukkiriza kumenya bizimbe byabwe olw'etteeka eppya. Tetuli bamativu era tetugenda kubeera basanyufu, tugenda kulwana oba nkyogerera ntya, tugenda kulwana okufiirawo ku nteekateeka eyazze empya ey'okumenya ebizimbe ebikadde abantu abatalina pulaani. Ffe tugamba nti bano bazimba kati mu kaseera kano bo babaine pulaani entuufu batwagala ekibuga kiki ekirungi, naye bali abazimba edda tusaba balekebwe tutandike ebipya. Kati abamu basaba baweebwa obudde baleme kumala gagobebwa kuba kyakusindiikiriza bangi mu bumenyi bw'amateeka. batwongere atleast wanuma n'otweterezaawo tunawo tugenda ende bazitotera rais ate bamenye bano ebbanga tegenda kufa Bano era beemulugunya nti babadde basasula omusolo nga kati okugobaganyizibwa kuba kubeefuulira. nga bazitujja kudda lwaki tebatulinda omwaka ne guggwako ng'ate license twalisasula ne bajja ate ne bamenya obuyumba bw'abantu tugenda kufunirawa license bazizzeeyo lisiiti zaabwe male tumanye ekiddako. Mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja avumiridde enkola eno ey'okusengula kono n'ebintu by'abasuubuzi ne bannannyini bizimbe nga tebasomeseddwa ku tteeka ly'okuzimba eppya. Batekiniko be baalekera ensonga eno tebalina kye bafaayo ku bantu. Kyova olaba nti mu bitundu ebimu bakutta abantu ne babakwatako ne babamenyera amayumba gaabwe n'ebifo bakolera. Ate nga kyali badde kigenda mpola ng'abantu basomesebwa nga babuulirwa ekyokukola nga ne mu nteekateeka balowoozeddwako. Town Clerk w'ekibuga Masaka Daniel Kaweesi agamba nti kyabuwaze buli agenda okuzimba okusooka okufuna pulaani y'ekizimbe kyokka bangi babadde beesuulirayo gwa naggamba. Omuntu yenna azimba mu kibuga ajjukiziddwa nti alina okubeera n'ebipapula
ebimwogerako naye luli abantu babadde bakitwala nti kyeyagalire olyajjanga bwayagadde natwala obudde bwonna ne kati kyafuuse luwalo. Agamba nti buli kizimbe kyonna ekinaasangibwa nga tekirina plan kigenda kumenyebwa awatalina kubibwa ku nsolobotto. Era abofisaazi baffe bali mu field bagenda bamakinga ebintu byetusuubira nti tebyandibadde mu kibuga. Ekinaaba kiwedde tusuubira bajja kikola ennaku 2-3. Wiiki ejja tujja kutandika abantu abanaaba beeremezaawo basengula